Abaagalwa abampuliriza nsanyuse okubeera nga njogerako gye muli ku sabbiiti eno ey'abakyala eya End It Now, kikomye kati oba kikomye mbagirawo. Let us pray. Dear Lord, may you speak to us through me. In Jesus' name we have prayed. Amen. Bannange abooluganda, waliwo engeri nnyingi ez'okutulugunyizibwa. Ebiseera ebisinga tutera okwogera ku kutulugunyizibwa okw'okubeera nti kututukako mu mibiri gyaffe, oba okutulugunyizibwa okw'okukabasanyizibwa. Waliwo n'okutulugunyizibwa okw'omu birowoozo, naye olwaleero ngenda kusinga okwogera ku kutulugunyizibwa okw'ebirowoozo oba okw'ebigambo. Olwaleero bigambo ki by'oyogera? Ebigambo byo by'oyogera birina gwe bitulugunya, birina gwe biwuliza obubi? Kikomye kati. End it now. Omuntu ayinza okugamba nti nina okutulugunya kuno nina okw'ebigambo, kuyinza kukola ki? Singa omuntu obeera ng'oyogera obubi gy'ali, tugambe abazadde basobola okutulugunya abaana. Oyinza okugamba omwana, naye ggwe ki ky'osobola? Naye naawe wanafuwa nnyo okwo kutulugunya. Omwami oyinza okulangira mukyala wo n'omugamba, naye ggwe tewasoma na kusoma. Okwo kutulugunya. N'omukyala mu ngeri y'emu, ebigambo bye twogera eri abaami baffe bisobola okubeera nga bibatulugunya. Naye ku sabbiiti eno tukubirizibwa, let us end it now. Tukikomye kati, kubanga si kya bukristaayo, si kya buntu bulamu. Tulina okuyisa bannaffe mu ngeri ennungi ereeta emirembe, ebazaamu amaanyi. Kiki ekibi ekiri mu kutulugunya okw'ebigambo? Omuntu aggwamu amaanyi, aggwamu essuubi, yeetunuulira nga talina ky'asobola kukola, era embeera eyo bw'emugenderako asobola n'okulemererwa okubeera omuwanguzi mu bulamu, kubanga abeera yeekoma mu baamugamba dde nti tabisobola. Ebigambo ebyo by'obutasobola nga bye biyita mu matu ge, bisensere ku mutima gwe ne mu birowoozo bye, n'abeera ng'ekyo kyakola ki? Ng'ekyo kyakkiriza. So tukubirizibwa okukirekera awo. Olwaleero mbagirawo, kubanga si kiki, si kirungi. Kaakati omuntu ayinza okugamba, ye kaakati nkoze ntya? Singa amaanyi mu mbeera efaanaganako bw'eti nkoze ntya? Bino wammanga by'oyinza okukola. Omuntu bw'abeera ng'ayogera naye mu ngeri etali nnungi, osobola okumutuukirira n'omugamba akikomye, naye mu ngeri ey'ekisa, ey'obukkakkamu, naye ate ng'okola ki? Ng'okitegeeza. Be assertive, beera nga oteeka essira ku ekyo ky'oyogera. Singa omuntu aba ayogera naawe oba ng'alina ebigambo by'akugamba naye ng'olaba bikulumya omutima nga si birungi gy'oli, beera gwe kennyini, vaayo mu bukkakkamu, naye ate mu ngeri eggumiza ensonga gy'oyogerako, omugambe ekyo sikyagala era kirekere awo, kikomye kati. Teekawo boundaries. Boundaries tuyinza okuziyita baako n'ekkomo. Bw'oba oli muzadde awaka, teekawo ekkomo. Abaana bo bamanye nti kino maama kyage, kubanga n'abaana basobola okubeera nga batutulugunya. So nga ate naffe abazadde tuyinza okutulugunya abaana, n'abaami baffe basobola okutulugunya. Weeteekerewo ekkomo, ogambe nze kino bw'okyogera tekinkola bulungi, kino nze bw'okyogera kimpisa bulungi. Omuntu amanye nti bino by'osanyukira, bino tokola ki? Tobisanyukira. Awo nno kijja kuyamba omuntu obutamala gwogerayogera gy'oli mu ngeri etakoze ki? Etasaanidde. Wesseemu ekitiibwa era wesseeko n'omuwendo. Twambale bulungi. Abakyala banaye twambale bulungi. Abaana ab'obwana bw'obulenzi twambale bulungi. Engeri gy'oyambalamu eyinza okuleetera omuntu okubaako ekigambo ky'akugamba ekitali kirungi, eky'obuswavu. Singa oba oyambadde bulungi, nga weeyisizza bulungi, mu ngeri yonna yonna gye tukolamu ebintu tubeere nga twewa kiki? Ekitiibwa. Bw'oteewa kitiibwa oleetera abantu abamu okukutulugunya mu bigambo. Naye singa obeera weewadde ekitiibwa mu nnyambalayo, mu njogerayo, mu nkola gy'okolamu ebintu, abantu bakussaamu ekitiibwa era n'oba nga weewaze okutulugunyizibwa mu ngeri ey'ebigambo. N'ekinaasembayo bannange, ekiddirira ekisembayo nti singa olaba embeera eno ey'okukutulugunya ng'egenze nnyo mu maaso, ng'eyitiridde, osobola okunoonya obuyambi okuva eri kansula ali professional, eri omuntu omutendeke, ne weekubira enduulu n'omugamba, munnange mpita mu kunyigirizibwa okufaanaganako bwe kuti ne bwe kuti, nsaba okuyambibwa. Abantu abo gye bali tusobola okubafuna, kubanga twetaaga okukikomya. Bannange abayisa bannammwe obubi mu ngeri gye twogera nabo, tukikomye kati, kubanga kye kituufu okukola. N'ekinaasembayo
let us seek comfort, healing and wisdom from God. Katusabe Mukama Katonda atuyambe. Lwaki? Kubanga kakati bwekyesanga nga okunyigirizibwa kuno oba okutugulugunyizibwa kuno kuli mu maka, cultures zaffe ezimu tutya ogamba nti nno ate ebyamaka tebikola ki, tebitottolwa. Kale no mu mbeera eno osobola okusaba Mukama akuwa amagezi engeri gy'osobola okwogeramuko n'omwami wo, engeri gy'osobola okwogeramuko ne mukyala wo, ne mulaba engeri gye mutuuka ku nzikiriziganya, n'oba ng'oyisibwa mu ngeri ennungi, n'oba nga totulugunyizibwa, n'oba n'emirembe, n'oba n'essanyu, n'oba n'okusanyuka ne weeyagalira mu maka go. Tukikomye kati. Let us end it now. Mukama atuwa omukisa. Katusabe. Mukama omulungi, erinnya lyo lyebazibwe. Tusaba otuyambe tukomye okutulugunya bannaffe, n'abatulugunyizibwa baveeyo banoonye obuyambi. Bwekyo tusabe nga twebaza mu nnya Yesu Kristo Mukama waffe.